Kale abalabi baffe tubaaniriza twagala okubeebaza okuba nti mukkalidde tugende mu maaso n'ekitundu kino ekyagatali ku nfuufu. Nze Sanyu Rabira Mweru kandi n'emmebo mulungi. Kkiriza tutandike nga tukutegeeza ebikulu ebiri mu gatali ku nfuufu olunaku olwaleero. Omukazi atabuse n'ebba ng'amulumiriza okwekulubeeseza ku nnazaala. Okulonda abakulembeze b'obubondo bwa NRM kutandise, President n'abakuutira. Abazze okulonda obubondo bwa NRM batamye olw'abamu ku beesimbyewo okukweka abakiise. The election we are going for is not free and fair. Omulambo gw'omusuubuzi eyattiddwa omukuumi we n'amubba emmotoka ne ssente gutuusiddwa mu maka ge. Ewabadde mukwano gwaffe gwe tuula. Kale twongera okubeebaza okubanga mukkalidde tutambule ffenna ge gatali ku nfuufu era nga tutandise n'omukazi atabuse n'ebba ng'amulumiriza okwekulubeeseza ku nnazaala ye n'amusuulirira. Ensonga zino zituuse ewa RDC ow'Ennansana Charles Ranga atuuzizza olukiiko okusobola okukkaanyisa bano. Yusuf Sebumba nga mutuuze w'Ennansana Kavumbi mu disitulikiti y'e Wakiso yaddukidde ewa RDC w'Ennansana Charles Ranga amutase ku maama w'abaana be Edith Nabagulanyi kuba atuuse okumulisa kakanja akati enkambi yagikuba ku buzigo bw'abapangisa. Naye agenze mu maka g'ababiri bano okuwuliriza ebibatabudde. Embeera yasajjukira kwe kulaba ekifaananyi ky'omwana omukyala gwe nazaalamu omwana awo wewava kalumajwera omwana wize emyaka 2 nga mulina yatuuka ekiseera nga nti tetukyaddamu kuzaala naye kwegata naye ng'omusajja ngamukolaki okwefaana. Ayongeddeko nti mukyala we yatabuka n'atwala buli kimu mwali ssente nkalu, TV, paasi sako n'ebiwandiiko ebyobuyigirize nga kino kye kyamutanudde okuddukira ewa RDC. Yakwata peya zange 5 ezengatto nakyali mu nyumba n'azijjamu n'azikwata n'azitwala. TV yagiwanula waggulu. Byensaba passport zange n'academic documents. Nalina trip y'okugenda e Naivasha nga tugenda okusomesa renewable energy. Nga ninako padyemu $8 per day. N'enfiirwa ebintu ebyo byonna ng'omukyalo. Alina logo buku yange y'emmotoka. Nabagulanyi asambaza ebyogeddwa bba n'alombojja ennaku gy'alabidde mu bufumbo buno n'ategeeza nti yeetammanga ku bakaboozi ola yatandika okumukuba omugongo. Twatuukanga ne tubeera mu bulina oyo omwami ng'ayebaka atunudde bw'abanga mulwadde ng'oyo omwami taŋŋamba kimuluma. Ndi mukazi wa biso embeera gy'ompisaamu kyosaamu eyokubanga ayomba akola ki bwadda ne weba nkoko nga gekabuze bwe kati n'akuvuma n'ayomba abaana muli nabo mu ddiiro n'akuvuma obusiru bwe ozukasameko twala baana ku ssomero yaŋŋamba genda ozaaleko ebbali 2 kitange teyazaala simange teyazaala muomuno teyazaala. Agamba nti bba yasooka ejjoogo nga ye amulekera omutwalo gumu n'ekitundu awaka kyokka ng'alina abaana ab'okulabirira. Ekino nnyo nga emitwalo 2 ayogedde ng'egyazuulamu nti bba yafunayo omukazi omulala ne bazaala n'omwana. Lwali lumu nga tulaba edduwa wenzuulira ebintu nendaba edduwa namugamba naye mpitako switi mpitako hani abaana ffe bakulira emirembe yenasanga mu ssimu nga byali ne malaya nga ne sente ezasindisa asindikira malaya gwe basoma naye nange ndi mukazi. Nabagulanyi agamba nti ensonga yazitwala ewa nnyinamu ku magezi kyokka ate nnyina yaddamu kukutanamuko nga ye Nabagulanyi ne wakubira nnyina essimu tazikwata kyokka ng'ez'omuka ayanguwa okuzikwata ng'agamba nti maama we Immaculate Nankambo akoze kyamaanyi okusaanyawo obufumbo bwe.
Amaliriza asaba bbamu emizigo ebiri agulirengamu abaana obugoye nga kino akikkiriza ne bakola akakalu n'agamba nnyina wa Nnabagulanyi yeekokodde muwala we olw'emize gy'alina ng'aliisa mukoddomi wa Kakanja nga ye ekyamutabula mukoddomi we okugendayo okumubuuzaako n'amusibirira enkoko agireetera abazzukulu. Bwe yagireeta muwala wange ono oba enkoko yagiwa baganzi be be baagirya n'abazzukulu supu tebamukola ki tebamuwuuta. Kati ono nga nkubira essimu omuwala nga ŋŋamba maama naye lwaki okukuta ne bba wange? Ekintu ekyo bw'okijjamu kiremu question mark nnyingi nnyo okukukuta ne bba. Kyamviramu question mark nnyo. Nnyina wa Nnabagulanyi atuuse n'omuzaala okukkira mu lukiiko luno. Wanneeganye dda wagambye wanneeganidde sinze maama we, kitaawe yafa ne maama yafa. Nze ne bwabanga afunye obuzibu ewange kajja. Ssezaala wa Nnabagulanyi naye olukiiko alubaddemu nga yeekokodde muwala we ntakyamuweera ddala kitiibwa ate ng'alina akanyoomonyomo eri abazadde ku njuyi zombi. Bw'atyo n'abasaba basonyiwagane bakuze abaana. Waliwo lwe baatabuka agenda okutuuka alonda nange nfuuse ensonga yali ampa ekitiibwa saawa yali takyakimpa nga n'okusabika ebigambo tebikyasabikika batabagane. Naye muwala wange ebigambo bino ebyogerwa bitabula, naye bw'obanga oluusi osirise wawangaala. RDC Lwangabana bategeeza nti yeetawula bafumbo wabula okubagata n'asaba omukyalo okubeera omukakamu eri bba ate ne bba musonyiwe basobole okukuza abaana mu mbeera eyagaza. Kubanga mu nnyumba mwenna bwe mubanga mwagala kuba bakulu ebivaamu bye bino. Abaana bano badipendenga ku ono n'oli okuba abantu. Naye abaana obalaba bonna bali awo olowooza bagenda kukula batya. Lydia Nareiso yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate nga twetegekera okulonda okwa 2026 kw'okulonda kw'abakulembeze ab'obubondo bwa NRM kutandise enkya y'olunaku olwaleero mu kisaawe Kololo. Ssentebe w'ekibiina kino Pulezidenti Yoweri Museveni asibiridde ababaddeyo entanda ey'okukolera awamu n'okulwanyisa ebyo ebinyigiriza bannayuganda. Okulonda abakulembeze b'obubondo bwa NRM kutandise ku ssaawa Kololo enkya ya leero era nkutandikidde mu Bbugumu nga kwetabiddwako ssentebe w'ekibiina ekyo era Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Tiwawula Museveni nga yerekeddwa ku Maama Jenti Kata Museveni. Baaniiziddwa abakulembeze ba Seeke, Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todong n'akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Odoi. Todong abudde abalonzi okuwangana ekitiibwa kubanga okulonda okugenda mu maaso kwa mu nnyumba. As we compete with each other internally in the party, we need to be conscious. And after your competition, the family will still remain as a family. Focus at the bigger picture of the party, the goals, the mission, and the objectives of the party, more than your personal interests. Pulezidenti Museveni ayogeddeko gye bali ng'asoose kunnyonnyola ebyenfuna by'eggwanga lino bye lituuse okuva NRM lwe yajja mu buyinza mu mwaka gwa 1986 okutuusa olwaleero. Undertake a qualitative leap to a high middle income economy of $500 billion. Agambye nti Uganda etuuse ku sserikola ebyamaguzi ebyayo okuli eddagala n'entambula nga bbaasi ezikolebwa Bakira Motors n'akakasa nti kati amawanga ag'enjawulo gaagala nawo kujja kukolera kuno bbaasi zaago so nga luli yabayitanga nga beewulira kati naye okusaba kwabwe yakugaanye. Now when we started making our own buses and our own vehicles, they said they came and said that they wanted to assemble vehicles here. I said no, too late. We don't want assembly. We want to make our own vehicles.
Pulezidenti akakasizza nti bannayuganda abaavula Nkope baakendeera okuva ku bitundu 68 ku 100 mu mwaka gwa 2013 nga mu kiseera kino bakola ebitundu 33 ku 100 kati gavumenti esiri etadde ku nnyingiza ya buli omu ng'eyita mu kulima n'okulunda. We are appealing to all Ugandans. Make sure that your family and your children are in one of those sectors: commercial agriculture, factories or artisan shops, services and ICT. Mwai Museveni yasibiridde entanda abakulembeze okukolera awamu okulwanyisa obwavu, okulwanyisa ababbasane za gavumenti naddala eza PDM, poliisi okulwanyisa abamenyi b'amateeka era n'abakuutira okulopa abaserikale abagayalira ku mirimu, ekiwa ebbeetu abamenyi b'amateeka okwegiriisa ng'ezzaana eddekera obuliri. Fight corruption. Fight corruption in your area. Don't allow corrupt people to undermine your progress, to steal PDM money. Make sure the police fight crime. If they don't, report them. Mu kizanja ekiddako Mwai Museveni ategeeza nti wakufaafagana n'amasomero agasasuza abayizi ensimbi nga wanalaze nti amasomero ga primary aga gavumenti gali 1,200 okwetoloola eggwanga nga galimu abayizi obukadde 9 so nga amasomero ag'obwannannyini gali 3,200 kyokka nga alina abaana batono ddala akabonero akalaga nti abayizi bettanira nnyo amasomero ga gavumenti okusinga ag'obwannannyini olw'ebisale. If you support the NRM and we win the elections, we are going to insist on free education in government schools. Ku nsonga y'ebyobulamu Mwai Museveni agambye nti bitambula bulungi okuviira ddala ku ndwadde ezalumbanga abaana wabula nga mu kiseera kino tezikyabatta kati okusoomozebwa okuliwo wakubba ddagala lya gavumenti okuva mu malwaliro gaayo ekiviirako abalwadde obutafuna buweereza. And you who live in the rural areas, you know what is happening. You can help us to track those who are stealing the drugs. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Now out upon the chairman. Kale nga tukyeyongerayo n'akalulu ak'obubondo mu kibiina kya NRM enkalu mu kulonda abakiise ab'obubondo bwa NRM kutandise wakati mu bamu abeesimbyewo okutaama nga balumiriza bannaabwe okukweka abalonzi. Ku ssaawa 12 okulonda abakulembeze b'obubondo bwa NRM kutandise kololo effe ebirondebwako kuleka akabondo k'abakyala ak'abavubuka akabaliko obulemu abakozi akabondo k'abannabyabusobozi ak'abazirwanako n'akakiiko k'abakulembeze abalonde mu kibiina bayite ba historiko okulonda kutandise na Dr. Tangu Doyi akulira ebyokulonda mu NRM okulungamya ku ngeri kugenda okutambula. The second national vice chairperson female, the vice chairperson central, vice chairperson eastern. Ebbugumu liri kifo ky'omukiise w'abasobozi ku lukiiko olufuzi lwa NRM ng'ebiranyirwa Wakati Haji Hassan Basajjabalaba Philip Kakulu Sizza Mulenga ne Sanje Tana bano basekugana kulonda nga balumiriza munnaabwe Basajjabalaba okweka abalonzi e Nairobi ne Tanzania nga bakomezaawo mu kiro ekikeseza olwaleero. And this individual is against and above the party rules that he could take delegates out of the country. We also raised it in NEC that we have been denied access to the voters where one of the candidates had ferried the voters. How can you have 750 delegates and you be voted by 3,000 delegates? How do you participate in this? Bano basabye Tango Doyi akalulu kabasaze mu balonde olulala nga bamaze okwetegereza abalonzi abatuufu. We cannot allow that, and as patriots we said no election, no sham election in NEC, one of the highest decision-making body of the country, and the party NRM decided that investigations must be first completed for this election to take place. And we want that the investigation that the president ordered
during the NEC deliberations be completed. basajja balaba labiddwa kungayogera bamunoonyeza akalulu okuli omubaka wa Kibuka Batino Bere n'abalala Lwakadale Robert omwozi wa pulezidenti ku byobufuzi yasabye enjuyi zonna ezeesimbye okubeera bakakamo ku b'akalulu ka mu nnyumba. Ffenna bonna bano beesimbyewo bantu baye n'alimu so tusaba kukwatagana nabona kukiriziganya ne tulonda omuntu bora bayina obusobozi temulwana teri kintu ekibaleetera olutalo lwonna. Bo amaze ebisanja ku bifo by'abakyala gyokka nga bafugidde emyaka 10 baagala Pulezidenti Museveni ab'obuvunaanyizibwa balala mu kibiina olw'ensonga nti kati balina obukugu bongi mu kukunga. Excellency omulungi waffe President tukusaba taata nti kati tuweereza nga bwe tuweereza emyaka 10 batuwa ebifo ebirala mukama wange okubeera nti tusobodde okutambula naye gino emyaka 10 gye mmazeeko mu kifo kino nga nze ntwala Kampala. Ye Kapiteni Mike Mukula alaze okutyula okugulirira abalonzi okususe ng'agamba kino kyoleka ekifaananyi kitali kirungi eri ekibiina. Njagala bategeeza nti enkola eno ejja twonona era mubanga tetwegenderedde paati eno ya National Resistance Movement n'ebibiina ebirala ebisobola okukulembeza ssente bajja kufuna ebizibu mu maaso. Ategeeza nti ekikolebwa kireetera abawagizi ba NRM omutima gw'ekibiina okubaggwamu ne babeera nga balowooza kimu ssente. Era njagala bategeeza nti abamu ku bantu abamu ebyokulonda babivuddemu era Munnayuganda asobole okwegendereza tuli ku bwokenge. Robina Dantale ne Brenda Damale bakusakidde eggulu eno Lwabukedde TV. Ate poliisi ekutte omukuumi wa kampuni eya Dawn Security Services eyakubye omusuubuzi w'emmotoka amasasi agamusse. Ettemu lino lyabaddewo akawungezi k'olunaku olw'eggulo mu Kampala. Wano bamusanze Kihihi e Kanungu. Hilale bya Ruhanga omukuumi wa kampuni ya Dawn Security Services yakidde omusuubuzi w'emmotoka Anthony Mutinisa n'amusindira amasasi agamugye mu budde awatali nsonga yonna. Ettemu lino lyabaddewo akawungezi k'olunaku olw'eggulo ku woofiisi y'omugenzi wabadde akolera esangibwa Ministers Village Ntinda wakati w'essaawa 9 n'essaawa 1. Kigambibwa nti omukuumi bya Ruhanga yakozesezza omukisa gw'olunaku lwa Sunday abakozi lwe batabeerawo n'akolera ekikolwa kino nga kiteeberezebwa okuba nti yasoose kusala waya eza kamera ezateekebwa ku kifo kino mu ngeri y'okubuza obujulizi. Okusinziira ku Hassan Bukenya abadde omukozi w'oku lusegere lw'omugenzi bya Ruhanga olwamaze okutta mukama waabwe yakuulitse n'emmotoka ekika kya V8 ebadde yakagulibwa wamu n'ensawo egambibwa okubeeramu ensimbi ezitamanyiddwa muwendo. Kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwa mukama wange abadde anzigye mu mbeera eyasumbuwa akaseera kubemu asikali be yagenze nabyo oluvannyuma lw'okunoonyereza amatwala emmotoka yaffe kyateriiwo. Oluvannyuma poliisi yatuuse neyeekebejja ekifo kyonna era omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago wabula nga ekifo kyasigadde kikuumibwa poliisi wamu n'ebitongole ebyokwerinda. Bano era bakedde kwebulunguula ofiisi zonna nga tewali abadde akkirizibwa kuyingira munda nga ekifo kyonna kisibiddwako obuguwa. Eno abakozi wamu n'abooluganda batuuse ng'embeera ebadde ya kiyongobero. Bukenya agamba nti amawulire g'okufa kwa mukama waabwe yagafunye ku ssaawa 2 ez'ekiro nga teyasoose kukikkiriza okutuusa bwe yamwerabiddeko. Nabadde waka wange nga ntudde ku lunaku lw'Esande mba ndi awo amawulire ne gantomera ne bankubira essimu ne baŋŋamba bosi wafudde. Ekimpisawo binyoni ntagala awo nnyonyize engoye ze nteekako ntambudde nziruse nfune boda entutte Ntinda nga njagala okakasa oba ddala kituufu omugagga afudde. Namaze kutuuka ku siini ne mwerabirako mukama wange ng'agudde wansi n'entegera mbu ddala kituufu bamukubye amasasi afudde. Agamba nti n'okutuusa kati bakyewuunya ekituufu ekyabagudde omukuumi okutta mukama waabwe kubanga tewabadde embeera yonna ey'okusika omuguwa. Tetumanya baba baasobaganye eki kyekituufu, tetumanyi kye baasobaganye. Tetuyinza kulimba kwa babaddewo babiri. Ayogedde ku mugenzi ng'abaddewo enjawulo mu buweereza bwe nga bamuyigiddeko bingi era ng'okuvaawo kwe libudde n'eri emirimu gyabwe. Abadde musajja ayigiriza mu bizinensi era ng'akeera ku makya n'akubuulira ky'onaayongera ku ky'olina mu bwongo bwo. N'omubuulira ensonga n'agigonjoola ebanyigiriza n'agisootinga. Kale nga buli kimu akuzza ebbali n'agamba owaayi Hassan tukole wetu ne wetu.
n'abakozi bannange bonna sisuubira ayinza mwogerako kibi. Ategeeza nga mu kiseera kino bali mu nteekateeka y'okuŋŋaanya mmotoka zonna ezibadde zibanjibwa okukomezebwawo ku ofiisi okutuusa ng'embeera eno eteredde. Abalala okuli Anthony Mucunguzi boogedde ku mukwano omugenzi gw'abadde nagwo nga n'okufa kwe kubalese tebalina mirimu. Nga afuna emirimu agamba Tony oli bize? Siri bize, jangu tukole. Of course kati tulina mirimu abadde muzadde. Ku kyalo Mbalwa omulambo gw'omugenzi gutuusiddwayo ku ssaawa 9 ez'olweggulo nga guleeteddwa kampuni ya A+. Omubuulizi Mwesigwa Tenderisa okuva ku kkanisa ya St. Luke ku Mabombwe asabidde abaana b'omugenzi n'omukyala n'abasaba okwongera okwekwasa Katonda. Abamu ku bakungubazi okuli Juliet Mulwana ne Naroga Mariam basabye abakozi obutasiba busungu ku bakama baabwe kw'ossa ne babboosi okwongera okunyweza enkolagana yaabwe n'abakozi era ne bavumirira ettemu lino. Enkolagana yo n'omuntu kubona omwami aludde ennyo n'omusajja ono ng'akola naye enkolagana wamu ne fitina nyinza giyita fitina eri mu bantu naddala be tukozesa. Mukama wo bw'aba akukozesa lwaki tomunnyonnyola ensonga ekulimu okusinga bw'omutta omugye mu bulamu bw'ensi. Netwekwasa Mukama Katonda waffe abakozi ne mukimanya nti ebyo bye muyitamu ne babboosi bammwe bwe bakola ki bwe bayitamu. Oba oyinza olowooza nti ye alina ssente. Basabye bannaddiini okwongera okulyowa emyoyo y'abantu okuvaamu ebikolwa ebyekko. Engeni ya Apostle Joel Magoola ku lwa famire y'omugenzi annyonnyodde enteekateeka ez'okuziika nga bwe zinaabeera ng'olunaku olw'enkya wajja kubaawo okumusabira entebetebe bweyogerere n'oluvannyuma atwalibwe hoyimu okuziikibwa. Ku makya olwokusatu pulogulaamu yaffe ejja kutandika mangu 6 gwennyini okusaba kutandike. Tusuubira okuziika ku ssaawa wakati w'essaawa 8 ne 10. Webuzibidde poliisi etegeeza nti ekutte bya Ruhanga ng'emusanze Katwe Cell Kihiyi Town Council e Kanungu ng'adduka. Emmotoka gye yabbye ng'amaze okumutta eri ku nnamba UA 769 BQ nayo bagizudde. Bya Ruhanga bamusanze n'akampa Mark gwe bamukutte naye. Disani Mutyaba ne Damba Taddeo bye bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kibi nnyo n'emboozi ezo okkiriza tusooke tukuwummuzeemu katono tugenda kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano. Kale nkulisayo nnyo mu kuwummulamu okwo kitundu kyaffe ekyakubiri ekyagataliiko nfuufu. Tutandise n'obutaba na luguudo lwa koolansi e Kalangala. Kino koddwayo ng'ekimu ku biviirako obubenje okweyongera olw'ebinnya ebingi ng'emmotoka tezisobola kuyisiŋŋanya bulungi. Zino ze zimu ku ezo ensonga ze basizzaako essira ezirina okukolebwa omwaka ogujja mu kunoonyereza okwakoleddwa Vision Group. Okuva mu mwaka gwa 1989 Kalangala yafuna obwetengereze obujjudde nga disitulikiti ng'ekuttulwa ku Masaka. Eno okugituukamu olina okuyita ku luguudo lwa Nnyendo Bukakata era ebukakata wolinyira ebidyeri ebikutuusa eruku. Eno erina oluguudo lumu olwa mwasanjala oluyitibwa Lukumulabana era luwezaako kilomita 66. Kyokka olw'obutaba na koolaasi kireetedde obubenje okweyongera nga Nannyanzi Betty kansala w'Emugoyi wannyonnyola. Ebiseera ebisinga emmotoka bwe zijja nga zidduka nnyo olw'embeera erimu okugoba ferry. Weekanga ng'enfuufu esituka. Enfuufu eyo bw'emala okusituka omuntu ajja ayingira oluguudo oba wa bodaboda atuuka ekiseera nga takyalaba gy'alaga ekiddirira ng'atomeregana ne banne. Mucunguzi Justus nga yakulira abasaabaza abantu mu mmotoka za takisi e Kalangala agamba nti olw'obutaba na koolaasi ku luguudo lwabwe luno kibaleetedde okulemera mu kukozesa emmotoka ziganyegenya. Oluguudo luno kyabona ebiseera ebisinga ekyaganjimala okubeera enkadde Kalangala abasinga takyakuleeta mpya kuba bweogireeta temala mwezi nga tefudde. Ebyaddala nti enfuufu ebeera nnyingi osobola okwenga lupya olina okuluteeka ku disipule. Ebyaddala ogenda okumekereza mu nnaku 2 oba 3 olumaze okukaddiwa. Amani Jiribe nga mukulembeze abuulidde Bukedde TV nti singa oluguudo ono luba lukoleddwa koolaasi ebyensuubulagana e Kalangala ssaako enkulaakulana bijja kweyongera. Bannabyanfuna abatandisi b'emirimu ekyo kibatiisa nnyo ekyokubanga oluguudo luba lubi okuleeta amamotoka gaabwe okutambuza ebyamaguzi byabwe okuva mu byalo okuyingira ssente ekibuga.
tulabira ddala singa oluguudo luba lukoleddwa kolasi enkulaakulana egenda kuddukira ddala sipiidi. Ssente wa disitulikiti eno Rajabu Ssemakula ye mwennyamivu nti wadde nga ebyamaguzi bingi gavumenti byejja Kalangala kyokka ekyalemereddwa okubaddiza. Ebinazi bimaze emyaka kati tuli mu myaka 15 nga tukungula kakati bwe kugamba nti bw'obwetaavu bwa kolansi bwa lwaleero si bwankya si bwajo wabula bwa lwaleero. Wabula bwe yabadde ku mukolo ogumwe Kalangala, minisita w'ebyenguudo n'entambula General Edward Katumba Wamala yategeeza nti gavumenti yamala dda okubalirira n'okusasula abantu nga balinze minisita w'ebyensimbi okubawa ssente z'oluguudo luno. Ekisigadde kati minisita ya finance kutuwa buwi ssente kuba ne contractor tumulina obukola oluguudo. Kati minisita ya finance esigadde busisigazi konfaminga ssente nti weeziri oluguudo oluva e Masaka okudda e Bukakata lulwo lwamala dda okukubibwa koolaasi nga wano emmotoka zitambuza emirimu kinnawadda era ab'e Kalangala nabo baagala gavumenti ekole kyekimu. N'abatuuze b'e Ssembabule bakukkuluma lwa nguudo ze bakozesa. Bano nga bali mu magombolola okuli Mabindo, Mijwala, Mateete n'awalala bagamba enguudo z'amagombolola tezifiiriddwako. Bagambye nti ebyamaguzi byabwe bingi bitundibwa layisi olw'okuba ebidduka ebyaligenzeyo tebituukayo. Emmotoka zinenene ezinezeetika ebirime naye etya kujja mu kyalo ne batugula layisi. Oluguudo luno lutiisa bw'oba olina emmwanyi zo ng'osobola ku kyuma kusobola kuzitwala era emmotoka ekuseera nnyo. Twagala nnyo okukolera abantu naye ate ensimbi tewali naye twasabye gavumenti netuyamba naye ngula kasente kewa amagombolola. Sipiika w'eggombolola Mijwala Namukasa Farida asabye ekizibu ky'ensimbi entono gavumenti zeebawa kiroboozebweko kuba nabo ng'abakulembeze abantu babateeka ku nninga naye nga ssente ze bafuna ntono. Kuba olw'okuba essente ntono gundi kilometers nga mpanvu tolina ky'oyinza kukolako yadde n'ekimu. Butuufu gavumenti etuyambe etwongeze ku ssente zeetuwa ng'eggombolola. Akulira ebyenguudo mu disitulikiti y'e Ssembabule Konde Stanley agambye nti ensimbi akawumbi gavumenti kebawa kabayambye nnyo okukola enguudo naddala eza disitulikiti wabula ez'amagombolola ensimbi zikyali ntono ze bafuna. Road network yaffe ennene tuli mu kilomita 10 n'okusoba naye the billion shilling road maintenance grant etukoze bulungi okubeera nga enguudo ezisinga ezibadde embi eza disitulikiti tuzikozeeko. Unfortunately eno billion gye baatuwa tubadde tuconcentrating ku district roads. Nkuba Samuel n'ekintu nno bakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Ate bo abatuuze b'e Buziga baguddemu ekikangabwa ekifo ekiyoterwamu kiyite sawuna bwe kibwatuse ku wooteeri ya Buziga Country Resort mu Upper Buziga e Makindye era ababadde munda ne kibookya. Poliisi ezinzeeko ekifo kya Buziga Country Resort nga nno kiriko sawuna eyawatuse mu kiro. Abantu basatu bafunye ebisago ne batwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo nga biwala ttaka nga olwoni yakutuseeko okugulu. Kyaguddeko enjega mu sawuna we yalemeredde ndowooza enteekateeka eyabaddewo omuliro ekyuma ne kibaluka. Abo ku babadde bagamba nti ebbugumu lyabadde lingi munda ekyaledde ekiba kya gaasirinda eyabadde munda okubwatuka. Abakyala basatu abadde munda bakusiddwa okubwatuka kuno nga kuliko Zahara Nakaweese ow'emyaka 60 omutuuze w'Ekatuuso Buziga ng'ono yamenyesa oggulu kw'oteeka n'okufuna ebisago eby'amaanyi. Ala abakusiddwa kuliko Ajati Masituula ng'ono yayokeddwa omuliro mu kifuba n'ebitundu ebirala eby'omubiri ne Mama Ramu yafunye ebisago eby'amaanyi eby'omuliro. Bano batusiddwa mu malwaliro okuli Kiruddu Nsambya ne Mulago gye bafunira obujjanjabi. Kabandize Shafiga omu ku batuse mu kifo kye nasabye abalina zisawuna okugikozesa abakugu okulaba ng'ebizibu bino tebibeerawo. Abagagga bafune abakozi abali professional abasobola okuba nga balambula kubanga ekintu kino kikozesa amazzi kikozesa omuliro naye kati kino kyatuuse ne kiggwamu amazzi nga teryafaayo. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kapularian Luke Wesigire ategeeza nga poliisi n'ebitongole bya byenjiniya bwe bikola okulonyeza ku kituufu ekyavuddeko esawuna okubwatuka. Bategeeza nti poliisi ekyakuumyewo tetukkiriza muntu yenna kuba nti no yeetalirawo essaawa zino zakunoonyereza kumanya ekikola kino kyavudde ku ki. Y'omwogezi w'ekitongole ekirondera ebyokuzimba mu ggwanga ki National Building Review Board Herbert Ziwa agamba nti babakanye n'okunoonyereza ku nsonga eyavuddeko nabo ono awulwamu ne KCA. Ekisooka mu kunoonyereza kwaffe kye twazuula nti sawuna zino ezisinga obungi tezirina
nkola ya kikugu ey'okupima ebbugumu oba omuliro okukozesebwa mu sawuna zino. Ziwagamba nti bakulukunyiza gye bavudde kuli bazuulanga ebifo byekweyetiza ebitundu 9 ku buli 10 bikozesa nku ng'ate ku 9 ku 10 biri mu mbeera yakati abaganga essaawa yonna byabika. Zisobola essaawa yonna okukwata omuliro tezituukana na mutindo 9 ku 10 nga buli sawuna 10 emu yokka kwezeza enku yetuukana n'omutindo. Alabudde abantu okwegiriza sawuna ezikwesa enku ndi kuba tezirina biba bipima bonyi bwa bbugumu eringira ekiteeka babikozesa mu matiga. Amagezi oba okuwabula kw'empa bannayuganda mu kiseera kino nti sawuna ez'enku muzeewale kubanga za bulabe nnyo era tezituukana na mutindo. David Sikayombya ne Fred Kajibi bakusakidde guli eno Lwabukede TV. Ate bakansala banyize Road Mayor Erias Lukwago ebitoliro nga bamulanga okubajwetekako ebigambo nga bwe baweebwa ensimbi omugagga Hamis Kigundu asobola okutwala omwala gwe Nakivubo nti bino byonna bye yayogera temulinsa okujjako okunoonya akalulu. Olutula lwa kansala ya Kasisi olwayalo lubadde lwa bbugumu nga kansala wakubaganya empawa ku kyomugagga Kigundu wansi wa kampuni ya Ham Enterprises okuba ekibaati ku mwala gwe Nakivubo ogukulaakulanya. Bakansala okunya Road Mayor Erias Lukwago babadde baagala nnyonnyola ebigambo bya zaabajwetekako nti mu kansala yatuulanga ennaku z'omwezi 3 mwezi ogwokuna baayisa ekiteeso ekyawa omugagga Hamis Kigundu olukusa okuzimba ku mwala. Olutula ono lwetabiddwa amyuka akulira ekibuga Kampala Benon Kigenyi era ngo naye bakansala bamutadde ku nninga bamulagidde aleete ebyasalirwawo mu lutuulo n'alemererwa. Did he find any resolution in the minutes, because he's the one who is our secretary, which says that the council has given Nakivubo channel to Ham Enterprises? I want to get that credit from the Kigenyi ategeeza nga watatambudde n'ebyo ebyali mu lutuula era nga tenakyayinza kubyogerako mu kiseera ekyo kubanga bamuyitidde alina olukiiko olulala lwabaddemu. I will review the minutes and make my comments. I have not read them to that point. Informing this house that he has never looked at the minutes that we discussed. This is terrible. I have here with me the minutes that were sent to me. If I may be permitted to cite only 3 resolutions for your own interpretation. Lukwago ategeeza nga bw'ayagala olukiiko olukwata omugagga Hamis Kigundu era luggyeyo ekibaati kyakubye ku Nakivubo. Bakansala kibawakanyizza nga bagamba tisi buvunaanyizibwa bwabwe. Management who is charged with enforcement should proceed. Management, they are the ones in charge of enforcing law and order. They should proceed and arrest Hamis Kigundu and prosecute him for carrying out illegal construction there. We are not supposed to deal with legal matters. Bano balumiriza Lukwago kuba naye olukiiko lwayogerako yalulimu era nga lwaliyo mwezi ogwokuna wabula beewuunya okuba nga bireese kati kibagamba ndi ono ali kaluluka anoonya. Bw'aba teyali mu mativu yali asobola okukomyawo issue y'emu ku order paper naye bw'aba ajja kati mu kaseera akaakalu ekitegeeza alina kyabalanga omuntu. Lukwago agezezzaako okuwaayo ebyatesizibwako mu lukiiko olwo wabula n'alemesebwa oluvannyuma lwa bakansala okubaako abamu ku bantu bebeekengera ekintu ekiviiriddeko olukiiko okuyiika bw'atyo sipiika Zahara Lyolika n'alongezaayo. Oluvannyuma ayisa ab'amawulire n'ayogerako nabo nga wano yeewuunyiza bakansala okulemererwa okuyimira ku magulu gaabwe okuyisa ekiteeso ekyokukwata omugagga Hamu. Tusabye Road Mayor nti naffe tuli bannabyabufuzi nga naye bwali muki munnabyabufuzi. Tusaba statements ze yakola ku bakansalazi ba NUP nti baatunda omwala azijjeyo. Tumeteeka politics mu development ya Kampala City. Oluvannyuma lwa kanso bakansala betwogeddeko nabo balegeeza ng'ekintu Lukwago kyayagala okukola bwe gutali mulimu gwabwe nga tebalina buyinza bukwata Hamu. Bakansala mu kanso tetulina okutumu ebitundu awamande tejjaffe emirimu mirala nnyo wabula DPP IGG tebamuvunaanyizibwako. Ajja kujja mu kooti aŋŋambe ssebo nsibangaani omuntu alina okudifectinga ekyo the executive director bw'akifectinga n'akisindike wa DPP. Tutadde akazito ku technical wing twagala kulaba nti Hamu bamugulako emisango
mu mangu ddala. Bano era balumiriza nti Pulezidenti Museveni yennyini yawandiikira ebbaluwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ng'amulagira okuwahamu obuyinza okutwala omwalo ogwo asobole okugukulaakulanya oluvannyuma lw'okumulaga pulaani ye n'emmatiza. Executive order ya President eno kaaso terina buyinza okukola ki okutagigoberera. So they are wasting time. Bakansalera basoomozeza Lukwago akomye okwogera mu ofiisi kyokka bakulemberemu ekiwejjowejjo ku muwala guno bajjeko ebibaati. Ajje bigambo abirekera awo byayogera ebyobulimba ajje tukkirire ku kibaati Lord Mayor. Akakase ensi nti talina haamu ajje atukulembere agenda ajjewo ekibaati. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Nabino nga bikutuusibwako ku Modern Tiles tulina tiles ezitanywa mazzi ezitafeedinga ate ku bensamsam. Modern Tiles bannabyamizannyo batendereza yali emunyenye ya Cranes Obadia Semakula. Bwetweyongerayo abantu 3 bafudde mu ngeri y'ekibwatukira okuli ababiri abagudde mu nnyanja nga ku bano kubaddeko omuyizi w'essomero abadde agenze okuvuba emmamba ssaako omutuuze omulala afiiridde mu kiro ky'enkuba ekitonye. Bino byonna bibadde ku kyalo Mmengo mu ggombolola ey'Empuge mu disitulikiti ey'Emukono. Ekikanga wakigudde mbatuuze ku kyalo Mmengo ekisangibwa mu ggombolola y'Empunge mu disitulikiti y'Emukono abatuuze 2 okuli n'omuyizi wa siniya eyokusatu abadde bagenze okuvuba emmamba mu kitoogo ekiri ku lubalama olw'ennyanja Nalubaale bwe bagudde mu nnyanja ne bafa. Bizibu okuba nti oba akaato kano kamize amazzi ng'ate omu ku bo kigambibwa nti abadde tasobola wuga. Okusinziira ku Kostandagire ssentebe w'ekyalo abagudde mu nnyanja ye Giovanni Salingo n'abadde muyizi mu siniya eyokusatu ku ssomero lya Kojja SS erisangibwa Ensanja mu Katosi Town Council ssaako Livingstone Kyaze. Ssentebe Ndagira agamba nti ye mutuuze munnaabwe yafudde abadde akola gwa bupakasi ku kyalo ng'amanya ge tegannategeerekeka. Mutuuze tubadde tubeera naye nga yava Burundi tetumanyi bantu be tetumanyi gye yava. Abavubi bagamba nti basanze engatto z'abagenzi ku lubalama era beeyongeddeyo basanze akaato k'ebisse wabula nga bakabaddeko tebaliiko. Basanze engatto zaabwe wano ku lukalu abavubi bannaabwe ne basanga akaato nga kasigadde kungulu ku mazzi n'engoye zaabwe ne bamanya nti bano bannaffe baafudde. Abatuuze bagamba nti bandiyagadde okuvuba mu nnyanja ennene wabula embeera ey'okunyigiriza eri ku nnyanja abavubi baasalawo okuvuba mu bitoogo okufuna ku byennyanja batunde engeno gye bafunira ebizibu. Tuli bubi tudaaga tubonaabona kati obutabba abantu nakubba okuba butayimbwa tufiira mu ntobazi kunoonya kyakulya. Bwe tukolera ku nnyanja ennene batukuba mbooko batusiba n'emirimu gye tuba tukola kubanga olw'obusobozi baffe tuli bantu ba wansi. Abatuuze ate na buli kati bakyebuuza omutaka okufa babadde bakungubaga era ng'ono olufudde aziikiddwa mu kibanja kya mukama we. Nnyina wa Giovanni Sali ategeeza nti mutabani we abadde takola nko byakuvuba era kimwewuunyisizza banne okujja okumumbikira nga bwagudde mu nnyanja ng'avuba. George Kyaligamba kojja wa Kyazza agamba nti bagenze ku nnyanja okuvuba ku lw'omukaaga ssaawa nga 5 nga bwagenze okuziba nga tebalabikako kwe kwessa mu ddene okugenda ku nnyanja okutandika omuyigo. Okuva ku lunaku olw'omukaaga ng'abaana abo bagenze okugenda okunoonya ku kava ssaawa zaalinga mu 5 zituuka mu 9 abantu tebalabikako. Irene Nakimuli nnyina wa Livingstone Kyaze ng'avudde Luweera ategeeza nti bamukubidde essimu ne bamutegeeza nga mutabani we bwagudde mu nnyanja. Muto wange nankubira essimu nga ntegeeza nti mutabani wange agudde mu mazzi. Nasoose butakikkiriza naye nankakasa naŋŋamba kituufu baaba omwana akoze eki yagudde mu mazzi era afudde.
abakulembeze bakubiriza abantu okwewala okuvuba mu bifo eby'obulabe era n'okulaba nga bakozesa obwato obugumu. Abaana bali waka okubeera nga tubakubiriza nga tubagaana obutatuvaako genda mu bintu ng'ebyo. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ensibuko y'ebisanyusa Lubula lolya ne kino kyaffe ky'emizannyo agataliko nfuufu wano ku Bukedde TV1 tandikidde Morega nako olunaku olwaleero kwe kubadde okusabira omwoyo gw'omugenzi Obadia Ssemakula eyaliko sita wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira eya Uganda Cranes nga mu kiseera kye kimu kwe kubadde n'okumukubako eriiso evvannyuma. Weziweredde saa 7 ez'emisana omubiri gwe yaliko omuzannyi wa ttiimu y'eggwanga Uganda omugenzi Obadia Ssemakula gutuusiddwa ku kanisa ya St Andrews e Bukoto okusabira okusaba kuno kulembeddwamu Reverend Canon Mika Bwami. Yeetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde abooluganda lw'omugenzi emikwano muli abaguzannyako abeegattira mu kibiina ki Former Football Initiative n'abatendesi wamu n'abakungu ba FUFA. Reverend wabadde abuulira akubiriza abantu okudda eri Katonda kibayambeko okutereeza amakubo gaabwe nga malongoofu era n'atendereza omugenzi nga bw'abadde mpagi mu buweereza buno. Abakungubazi ab'enjawulo nabo boogedde ku mugenzi nga bw'abadde mpagi Luwaga naddala mu kisaawe ky'omupiira. Kwani Obadia Ssemakula yalina omutima mulungi nnyo ng'ayagala badde balonda mu baasanga. Ate naffe abaali bakulira ttiimu y'omupiira ekitongole ng'Obadia yeetwange abangu ennyo okunnyonnyola. President w'ekibiina ki FUFA Moses Magogo mu bubaka bwe bwatise Patrick Ntege atendereza nnyo emirimu egyakolebwa omugenzi era bw'atunga ekibiina bawaddeyo amabugo ga bukadde 4. Amaanyi gaffe n'abasaba omupiira gali mu kwegatta nti obuzibu bwaffe bwonna buvudde mu kwemaaga. Buli alaba yabeegasse ate n'abaddako ogwo n'ateeka eno oli n'ateekawa n'ateeka eno. Oluusi abantu tuyambye basobola tuyamba nga tuliki. Omuwandiisi w'Ankalakkalya minisitule y'ekikula ky'abantu asuubiza nga bwagenda okwanjulisa eri NSSF okulaba nga basitula embeera y'abazannyi wano mu ggwanga. Nja kutuusa amaloboozi agavudde wano mu kuwerekera munaffe Ssemakula tukyogereko tulabe bwe tusobola okukolagana ne clubs oba ne ttiimu abazannyi baffe si ba mupiira bokka ogw'ebigere abawala n'abantu abalala bonna banabyamizannyo ekyokutereka essente ng'omuntu okyasobola okuyingiza ndowooza kikulu nnyo mu bulamu. Ate ffe abaweereza omupiira mu budde bwange obw'okuweereza omupiira we namusangira kale yali akuze namukko ng'anaatera okuba nti ava ku mupiira naye nga Obadia bw'akwata omupiira naawe kennyini the rate of acceleration ku mupiira nga naawe ku lulimi olunyumirwa by'oyogera Obadia n'omupiira Obadia n'omupiira Obadia n'omupiira agenda kulosinga bwakulosinga ku muntu n'akulosinga. Oluvannyuma abakungubazi bamutaddeko ebimuli wamu n'okumukubako eriiso evvannyuma. Oluvannyuma omubiri gwe gutwaliddwa ku kasaawe k'akadiba bannabyamizannyo b'enjawulo gye bagenda nabo okumukubako eriiso evvannyuma olwatwalibwe Nakaseke ku bijja bya bajjajja be gy'agenda okuziikibwa. Kitalo nnyo ekya Obadia Ssemakula twongera okusaasira ab'enganda n'ab'emikwano n'okusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Njagala tugende tulabe abamu ku bawanguzi mu mpaka za FIASA oba emizannyo gya FIASA egy'amasomero ga senior ne primary egy'obuvanjuba bwa Africa egyabadde Kakamega mu Kenya. Abawangudde baniziddwa mu bitiibwa. Kakamega empaka z'amasomero ga senior eza FIASA Games zakomekerezeddwa mu ggwanga lya Kenya nga bachampiyoni b'omupiira mu balenzi aba Bukedya Comprehensive nga bakulembeddwamu kapiteeni waabwe Ronald Ssekibengo bakwasizza Honorable Anita Monk Speaker of Parliament era nga yenna nnyini essomero ebikopo bye bawangudde mu mupiira ne volleyball. Wano Honorable Anita Monk ng'asiimye ttiimu eno olw'obuwanguzi bwe batuuseeko ng'ali wamu ne President wa FUFA ne bawa ttiimu eno emitwalo 2 egya dola ng'akasiimo. We promised you a winning bonus of $10,000.
$1,000 from the executive director. And the $10,000 from the FUFA president. Bageragabananga ba coaches baabwe n'abasomesa baabwe ababadde ku part of delegation ebadde ekola omulimu guno. So nze nsuya buli mwana jafuna bamusanyufu. Ate b'abawongozi b'omupiira gw'abawala aba St. Noah Girls nabo bakwasiza abakulira essomero lino ebikopo bye bawangudde wakati mu ssanyu. Ebikopo babikwasiza akulira essomero lino bamukwasiza ebikopo ebiri okuli eky'omupiira n'ekyensere y'abataano ku bataano bye bawangudde Kenya. Ono mukubebaza naye abakwasiza kapyata za friji buli muyizi. Ebizannyo bino biina ekintu ekyenkizo kyebiteekamu abaana. Ekyokusooka enneeyisa yaabwe ekyukamu ku baana ba bulijjo. Ngeri y'emu n'essomero lya Muza High School nabo bayaniriziddwa mu ssanyu oluvannyuma lw'okuvuganya obulungi mu muzannyo gwa lacrosse nga bano bamalidde mu kifo kyakuna nga tusiima Harriet omukulu w'essomero lino yabaaniriza. Era abaana bazanye bulungi era bakoze bulungi. Tuweebaza Director w'essomero lino Mukungu Salongo Wilson Muzanganda olwa support. Twasobodde kufuna kifo ekisooka kubanga Abannakenya babadde taafu ge mazima. Muza High School guno gwomundu gwabwe gwasoose okuvuganya omupakazi neza fiasa nga balina essuubi nti eziddako bajja kukola bulungi. Ate nga etuvideo tugenda keburuga nga kataliko okukisa ky'abazanyi Manchester City evaayo okuba nga yakubiddwa Tottenham nga yatebeddwa ne goal Pep Guardiola paka na kati jakyewunya. Batandise oba bongedde amaanyi mu kulaba nga bafuna Donnarumma okumujja mu club ya Paris Saint-Germain mu Bufalansa omukwasi wa goal enzalwa ya Italy. Bino n'ebirala bingi mu ggulire lino erijja. Timber, Saka, chance, goal! Arsenal lead 2-0, Bukayo Saka, his first chance in the game. Akatale k'okukyusakyusa abazanyi ku Bulaaya kasigaddeko ennaku 5 zonna kagalwewo mu butongole nga ttiimu ez'enjawulo zikyenyweza. Nga gava mu club ya Man City galaga nti Tottenham eyagala omutanyi waabwe omu Brazil Savinho ng'ono Tottenham eyagala kumutwalira ku bukadde bwa pawunda 6. Ate club za Bungereza okuli Man City, Arsenal ne Liverpool zonna zaagala omutanyi wa Real Madrid. Omu Brazil gwewazi Rodrigo ng'ono Real Madrid erinze kulaba omusingo club zino ze baleeta ku muzannyi waabwe. Club ya Tottenham era eyagala omutanyi wa West Ham Lucas Paqueta ng'ono ne club okuli Aston Villa naye mutunuulidde. Oluvannyuma lw'okuviibwako omutanyi waabwe Eberechi Eze aba Crystal Palace baagala okuleetako ono Gallagher ku bbanja okuva mu club eya Atletico Madrid eya Spain. Wabula kigambibwa nti aba Atletico bakyamwetaaga wabula singa baleeta ssente ze baagala bayinza okumutunda ng'ono abazannyidde emipiira 50 mu mpaka zonna. Gekide musike by'emizannyo ekyo kyonakole ebirala byonna tujja kuba tubifuna olunaku olw'enkya kutandika mu kyenkya Moja Bulani akumata kumira mpeera musole bulungi mweraba. Mwebale kutulaba bannaffe bwegatyo agataliko nfufu wegatambudde ekyo ky'olunaku olwaleero mbebaza bwebaza akaddaako mutuwadde nze Sanyu Robina Mweruka n'emmibbo mulungi hitako mba kushona designs kuna Mirembe Road oba ku Zai Plaza ufune Gomez n'engoye zonna ez'emikolo ez'omulembe Katonda abakuume musule bulungi mweraba.